President Museveni Masaka yawerekeddwako ba minisita be okuli Pasis Namuganza nga ye mubeezi ow'eby'ettaka, Vincent Bamulanga Kisempijja ow'ebyobulimi n'abalala. Njagala kubeebaza kubanga omukalulu akomako ogwayita mwatwagira nnyo mu bitundu bya Masaka enkadde. Kirabika mu Nagalibindi ezitunula bulungi okulaba ekituufu. Asabuludde bwayise obulimba obusaasaanyizibwa bannabyabufuzi nti ayagala kubba ttaka ly'abantu, kyagambye nti si kituufu era nti bagenderedde mu kusiga bukyayi. Lwekyo nzize wano okusaanyawo obulimba obubadde buludde mu Uganda. Si kigambo ky'ettaka kyokka n'ebirala. Ayogedde ne ku nkulaakulana ez'enjawulo okuli amasannyalaze, enguudo, amazzi, ebisaawe by'ennyonyi n'ebirala nga byonna tebisobola kukolebwa awatali ttaka. Ewadde twagamba nti ettaka lyaffe ly'abantu abali ku ttaka eryo. Omuntu kyayita mu Luzungu common sense. Okutegeera kwa buli muntu kulaga nti waliwo ebintu ebirina okukolebwa mu nsi bwebirina okukulaakulana. Tosobola kubeera na nsi etalina nguudo, tosobola kubeera na nsi etalina masannyalaze, tosobola kubeera na nsi etalina amazzi ag'ebbomba, tosobola kubeera na nsi etalina bisaayi by'ennyonyi ey'omulembe. Annyonnyodde nti bwe bali batereza ssemateeka bateekawo enkola ey'okuliyirira abantu ssekinnoomu abalina ettaka nga gavumenti tennalitwala. Ate esasulirewo terina kusigala na bbanja. Bw'abuuziddwa ku kibba ttaka ekifumbekedde mu banene mu gavumenti, Nabagagga ategeezezza nga bw'atayinza kuvunaana muntu nga talina bujulizi, kyokka nga kati ensonga z'ettaka yazikwasa omulamuzi Catherine Bamugemereire. Waliwo n'ekizimbe ky'abakyala aba Yellow Knife mbu be bakibagulira bakiyita Resource House, ekyo nakyo bagenda kukitunda. So there's a problem. Emivuyo giri eyo. Naye Catherine Bamugemereire olowooza agenda kubalekawo oba tugenda kubasanga luzira? Lwaki abantu bagendayo ne banjula ensonga ezo? Yes. Catherine Bamugemereire agenda kubatuleetera ruzira. Katubalinde. Naye omuntu alina okutwalayo obwino oyo. Yes. Mbagambe batwaleyo obwino abantu abagenda kwesanga mu kkomera. Alabudde n'emikutu gy'empuliziganya naddala TV ne radio ebisaasaanya obulimba. Ye minisita Balyomunsi ayogedde ku ngeri gavumenti gyesasulamu abantu nga tennakozesa ttaka lyabwe okuli n'okubalirira abo abalinako ebirime, bizinesi n'amayumba. Gavumenti bwe batennaba okutwala ettaka lyo esooka n'ekuweereza ssente eziwera, fair and adequate compensation. N'olwekyo gavumenti yateekako office ey'abakugu abalina obukugu mu kubalirira ery'ettaka kubiteekako omuwendo gw'essente tubayita aba valuers. Nyombi Kenneth yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.